This is Rock and Chill already, the danger already. Buterevu nyongera okwanirizaako okufifijja the news anka omwagalo omulungi ampuliriza bwentyo n'enkubazaako gyonna gy'otusizaako engalo olunaku olwaleero kansubire nti oli bulungi yonna gy'osinzira okubanga ate ogyekumiddeko tuuse n'amawulire gaffe era nga ngenda sookera ddala okubanga ate nkutuusaako ebimu ku ebyo ebivudde mu nnaku enkulu naddala obubenje bakugamba nti abantu abawerako ddala 248 be bagenze maaso okubanga ate bakosebwa so nga ate kwabo abantu 58 be basiza ogw'enkomerero bafudde yes mu nnaku zino entono zokka bwe ziti ez'ennaku enkulu okuviira ddala ku Christmas okutuuka kati wenjogera era nga bakugamba nti abantu abawerako ddala 195 be bantu abagenze maaso okubanga ate bakosebwa era nga balina biwundu so nga ate abantu abawerako ddala 16 bo bali mu mbeera mbi nnyonyi ddala ebimu ku ebyo bye bigenze maaso okubanga ate bibaawo abantu bangi nnyonyi ddala bagenze maaso okubanga bassa ogw'enkomero mu bubenje omukyalo no gw'okubako amaaso go y'omu kwabo abafiiridde mu bubenje buno era nga yamanyiddwa nga Angie kigambibwa nti omukyalo no abadde awangalira mu ggwanga erya Netherlands era nga bwatyo yagenze maaso okubanga ate akomawoko mu ggwanga lya Uganda okusobola okubanga munange asisinkana abantu be munange abeere nga ate alyako nabo ennaku enkulu era nga kigambibwa nti abadde agenda kukonola emyaka 10 mirambirira nga ali mu ggwanga eryo akakkalabya era nga famire ye ebadde ewangalira mu district ey'eggulu oba gye wangalira wabula nga omukyalo no teyasobodde kubanga ate akimakinga anti munange yagudde ku kabenje ku lunaku olw'ennaku z'omwezi nga 24 bw'atyo nabeera nga ate assa omukagwe ogw'enkomerero ogwamugye mu bulamu bw'ensi eno era n'afiira ku myaka 25 gyokka bwe giti omwana ono yalumye abantu bangi nnyo nnyini ddala okubanga munange abadde amaze emyaka mingi ddala nga tali ne famire ye wabula yazze n'essanyu lingi nnyo ate teyasobodde kubanga abasisinkana kitalo nnyo kitalo ddala emiyo gy'abagenzi giwumule emirembe omwezi guno gwennyini lwe guweze omwaka mulambirira bukyanga omukulu amanyiddwa nga Frank Senteza yali mu kibiina kya National Unity Platform era nga yali omu ku ba bodyguard oba bakumi omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu aweza omwaka mulambirira bukyanga ava mu bulamu bw'ensi eno era ng'ono yafiira wali eri ebusega yesa ffenna ebyaliwo ebyagenda maaso tubijjukira bulungi nnyo nnyini ddala nga tusembera okuba nga ate tukomekereza omwaka ebiseera ebisinga wabaawo ebikujjuko ebyokuba nti abantu bakuba kye bayita fireworks yo poliisi nga eyita mu mwogezi waayo omukulu amanyiddwa nga Fred Enanga agenze maaso okuba nga ate etuusa okulabula eri bannayuganda bonna nti teri muntu n'omu agenda kubanga ate akkirizibwa kubanga akuba kye bayita fireworks mu ggwanga lya Uganda bwe batyo ne bagenda maaso n'okubanga bagattako nti nabo bonna abateeseteese okubanga munaye beetaba mu kye bayita overnight oba olusaba olugala omwaka mu makanisa ag'enjawulo oba mu masinzizo ag'enjawulo nabo tebagenda kubanga ate bakkirizibwa kino nno kiddiridde oluvannyuma lw'okubanga abavuddeyo oba Ministry of Health evuddeyo negenda maaso okubanga ate etegeeza nti omuwendo gw'abalwadde abayina akawuka kano aka COVID akajja akamanyiddwa nga Omicron gweyongedde era ng'egamba nti mu nnaku 3 zokka abalwadde bawererako ddala 184 bwe batyo bagenze maaso okubanga ate bategeeza 1840 patients bagenze maaso okubanga ate bazuula n'akalwadde kano akajja okusinziira ku Ministry of Health kakati nno y'omukulu amanyiddwa nga Joseph Kabuleta agenze maaso okubanga ate ategeeza nti bwe batyo bagenda okubanga munange kubako COVID ekyeya ekyokusatu lockdown egenda kubanga atekola ki enywera wali wonna yanaku nga 21 okusinzira ku ntebereza ye wabula nga atengenze maaso kubanga ategeeza nti bagenda kubanga basasula abantu b'ama TV wamu ne ba bloggers abamu oba ba YouTubers abamu okubanga ate munange batambuza information ekwata ku kawuka kano aka COVID bongera okubanga balaga abantu nti ddala kituufu kali kweriisa nkuli mu ggwanga lya Uganda ebyo bimu ku ebyo bibadde ebigambo bye ng'ategeeza bannayuganda nti bagenda kubanga kibateekawo lockdown empya era nga kinajjukira nti ebisaawe byasuubiziddwa okubanga munange bikola ki biggalwawo bupya era nga bankuba kye yabasinga obungi bataddeko njabala okubanga babulira ekibuga Kampala oba eggwanga lya Uganda awo nno wengenda maaso okubanga nyongera okutegeeza nti n'amasomero nga nago ebyo biri awo go geeteeseteese okubanga gaggulawo omwaka gwa 2022 jjukira nti babasuubiza ennaku z'omwezi nga 10 bajja kubanga ate batandika okusomesa wabula nga abavuddeyo n'enkola enkambwe bagenze maaso okubanga ate bakanama ebisale by'essomero babireega waggulu naddala school fees ne babeera nga ate bamuwanikira ddala waggulu ate ne bagenda maaso okubanga bategeeza abazadde nti teri mwana agenda kubanga ate akkirizibwa okuyingira essomero nga tagemeddwa kyakubiri ku kyo ate nga takebeddwa kawuka ka COVID ne bagamba nti n'abazadde abanaaba bawerekedde abana tebalina kubanga basuka mu bazadde babiri bino ebyokukwata famire yonna ne muwerekera omuntu omu ku ssomero mujja kubanga ate mubikomya beetaaga abazadde babiri yes oba maama ne taata oba brother ne sister awe watyo naye nga temina kubanga musuka
awo kakati no bo abakulu basalawo kubanga munange bagenda okukola ekivulu wanene omuki ku lunaku olwa Ssekukkulu okuli omukulu amanyiddwa nga Edrisa Musuza abatesitesi ab'enjawulo okulinga omukulu amanyiddwa nga Apitex era nga ekivulu ekyo bakiteekateeka eyo ku nsalosalo za Uganda n'eggwanga erya Tanzania wali eri abamanyiddwa nga Mutukula wenjogera essaawa eno bangi bagombeddwamu obwala nga kigambibwa nti bagenda maaso okubanga ate bamenya amateeka agatwalaganya COVID-19. Ebyo nga tubitadde ku mabbali ye omukulu amanyiddwa nga Paul Kagame nga ono ye pulezidenti w'eggwanga erya Rwanda yagenze maaso kubanga ate anywa mu banne akendo mu mawanga aga East Africa obanga ye pulezidenti asinze mu East Africa okubanga ate atambulira ku miramwa egyatandisibwawo omukago gwa East African Community. Yes, era nga batutegeeza nti ono awangudde n'obubonero obuwerako ddala 57 n'obutundutundu 4 so nga ate owokubiri oba amugoberedde amanyiddwa nga Uhuru Kenyatta era nga ono ye mukulembeze w'eggwanga erya Kenya era nga kigambibwa nti ye agenze maaso okubanga ate awangula na 57%. Yes, 57 n'obutundutundu 4 bwatyo nabeera nga ate akwata ekifo kyakubiri so nga ate amuddiridde agambibwa okuba nti yabadde omukulu Yoweri Kaguta Museveni era nga kigambibwa nti ono awangudde ne percentage ya 36% oba 36 n'obutundutundu 3 so nga ate kigambibwa nti abalala bwe batyo bagenze maaso kubanga bagoberera awo mpola wabula nga ate awo tuvuddewo ye omukyala amanyiddwa nga Nakangubi full figure alina ekifaananyi ekiteereddwa era nga kino kigenda maaso kubanga kitambula ku social media nga kiraga nti omukyalo ono mbu yandibanga ali lubuto era nga asuulira kuzaala okusinziira ku kifaananyi nga abakiraba we bagenda maaso kubanga ate bakitambuza era nga kino kigenze maaso kubanga kiraga bannayuganda nti essaawa yonna presidential advisor wakubanga akola ki asukuma omwana wabula nga kinajjukira nti yali yakazaala omwana mwaka guno gwennyini wegenda maaso kubanga ate atuuma Kairos Museveni Pal tumujjukira bulungi nnyo ddala so bwe kibanga ddala kituufu ali lubuto tujja kwongera kubanga tetukitegera we kibanga tali lubuto nga just fananyi kiine engeri kikoleddwamu era tujja kubanga atwongera okubanga tukakasa. Bannayuganda abali mu ggwanga eri America akambanjulire DJ Farouk omusabatuzi w'enguliko anti ono asabatula n'ebyenda ne bikwetokota yakuba enguliko kiggala n'awulira omuzibe n'alaba n'omulema n'atambula akuba ku mikolo egy'enjawulo omuli egy'amazaalibwa baby shower house party graduation n'emirala kamaala ate nga naawe atesetese ebivulu yakyasinziza ebyuma ebiri ku mulembe osobola omusanga mu kibuga California era nga n'ebibuga ebirala atuukayo musange ku namba y'essimu plus emu7 7254247 plus emu7 7254247 ye DJ Farouk ku Bay and Samu tokkiriza bagenyi bokwebowa. Ate okuddako ku saidi y'omukulu amanyiddwa nga Pastor Aloysius Bujingo. Yes, omukulu ono oluvannyuma lw'omukulu amanyiddwa nga Malema Birizi okusimba akaseke mu nsonga ze ez'okubanga ate awasa omukyala amanyiddwa nga Susan Makula ng'agamba nti bino byagenda maaso okubanga ate akola si bya mu mateeka olw'ensonga nti akyali mugatte empeta omukyala amanyiddwa nga Teddy Naluswata muwangako divorce. Omukulu ono yagenda maaso okubanga ate ayitibwa ku poliisi kaka kigambibwa nti ono olwatuse ku poliisi nagenda maaso okubanga ate yega n'okubanga ayanjula omukyala amanyiddwa nga Susan Makula wabula n'agenda maaso okubanga ate abategeeza nti ye yagenda maaso okubanga ate akola ki ayitibwa ku mikolo oba Susan Makula ku mikolo gye yagenda okubanga ate akyala bukyazi n'alya n'anywa ng'omugenyi omuyite wabula teyagenda nga mugole era ye takolanga ki tamwanjulangako so nno embeera y'obwetyo bwefaananyi naye nga ba social media in-laws bagenze maaso okubanga bongera okusesaamu ne baseka ne bagamba nti katandika butandisi essala z'omukyala amanyiddwa nga Teddy Bujingo zigenda maaso okubanga ate zikola songa ate abamu embeera eno tegenze maaso kubanga ate ebasanyula okugeza ng'omukyala amanyiddwa nga Lucky Mbabazi yagenze maaso kubanga ate ava mu mbeera n'ategeeza nti omusajja omukulu ategeera obulungi okola otya ebintu ebikola ki ebifaananako ebityo okujjako okubanga oyagala kubanga ojja bantu ku mulamwa n'obeera nga ate munange obabuzaabuza okubanga baconcentratinga ku bintu ebiyamba eggwanga oba bibatwala mu maaso babeere nga buli kiseera bali ku nsonga zo za bufumbo kyekyagenda maaso kubanga ate kikutwala okuwasa omukazi owokubiri ng'ate kimanyi bulungi nnyo nti eddiini gy'osaba ekukkiriza kubanga owasa mukyala omu mu bufunze ye ensonga za Bujingo agenze maaso kubanga ate azirabanga diversion ate ye omukulu amanyiddwa nga Luwasa Emmanuel ze fenna gwe tumanyi obulungi omugagga w'e Masaka batugamba nti ku lunaku olwa Christmas omukulu yagenda maaso kubanga ate akola ki ajaguza amazaalibwa ge era nga mukyala we nga yeegase wamu n'emikwano gye wamu n'abaana be bagenda maaso kubanga ate bamuteekerateekera akabaga ak'amazaalibwa era nga batugamba nti kali awo
kuchi kali awo ku tavane bwe batera bagenda maaso kubanga bamukubako surprise. Omukulu ono yagenda maaso kubanga ate abasiima n'asiima omukyala n'asiima emikwano gyonna egyava ne gibanga ate gikola kigiteekateeka ne mukyala we birthday party eno eya surprise. N'agamba nti mwebale nnyo mubale ddala bw'atyo n'ategeeza abantu nti awezezza emyaka 51 egy'obukulu naye nga ekyo tekimulobedde kubanga yeewulira nti gyakumukula ate amanyi gakoma kubanga gamweyongera. Ate okudda ku mukyala amanyiddwa nga Sharon Payton bw'atyo naye yavuddeyo n'amawulire ag'essanyu olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okuba nti omwagalwa w'obulamu bwe yagenze maaso kubanga ate akyala mu maka gye bamuzaala bw'atyo bw'afaanana oba bwe yali afaanana omukyala oyo nga mutini naye kakati ategeezezza nti obufumbo bukoze ki bugenze maaso kubanga bumuwa emirembe munange era n'agamba nti olaba nange kati ngejjako nfunye ku kanyama. Yes, katumwagalize obufumbo obulungi. Ate yo omukyala amanyiddwa nga Prima Kadasha agava ewuwe n'eyise malungi oluvannyuma lw'okuba nti omukulu gwe yali akozesaako awo mu restaurant yavuddeyo bw'atunagenda maaso kubanga ate ategeeza eggwanga nga bwamubanja ensimbi emitwalo 6 egya Uganda era nga omukyala ono akyaganye okubanga ate agisasula. Omwami yagamba nti amwewubyeko ebbanga eriwera ddala lya myezi 6 naye omukyala teyeenyenya awoza kimu sirina ssente covid yatukosa wolololo wulululu naye nga ate yagamba nti akasente ke akaagala kubanga mbu yali akolanga chef mu restaurant ye ng'afumba atayalisa masala naye omukyala yagana okubanga ate amusasula. Ate okudda ku mukulu amanyiddwa nga Daddy Andre bw'atyo naye alabikiddeko awo mu interview emu n'agenda maaso kubanga ate yeegaana omukyala amanyiddwa nga Angela Katatumba n'agamba nti we were just friends tetwalina nsonga za laavu za muhabbati na tezaaliwo era ebyo by'okuba nti saagenda kwekebeza musaayi nze nali saagala kubanga mpasa muntu gwe siridde naye olw'ensonga nti omukyala yali agala twekebeza omusaayi tugende mu maaso n'okubanga ate twewasa. For me I wasn't ready at all. So ebyo mulowooza nti nze nalimbaddeko mu relationship n'omukyalo oyo byayogera ebyo oba bibbe muwulira nze siberangako mu relationship yonna n'omukyalo oyo. Ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Bad Black yavayo n'agenda maaso kubanga ate akola ba social media in-laws ku Christmas n'abategeeza nti bannange mujje ba social media in-laws bakojja basenga bannankulu basenkulu mwenna mujje tugende maaso kubanga ate twagaliza omwagalwa wange Asha Panda amazaalibwa amalungi bw'atyo n'agenda maaso kubanga ate amuyirawo awo tugambo otulungi n'atuwa n'ensonga lwaki ayagala omwagalwa oyo n'agamba ekisokera ddala mulenzi muto omusaayi gwe gutambula, kyakubiri mwana mulenzi mulungi okuzaama, kyakusatu mugezi okuzaama. Okitegeera ate amwagala kwegamba ebyo n'agenda maaso kubanga ate abitegeeza ba social media in-laws wabula nga ate mukadeke kamu yagenze maaso kubanga abategeeza nti embaga yaabwe eri mu kkubo. Jjukira nti guno si gwe mulundi ogusokedde ddala Bad Black okubanga ate ategeeza bannayuganda ku mbaga ye. Luli yagenda maaso okubanga ate yeteesateesa abantu ne besunga awo mu Juni omwaka guno gwennyini naye munnange embaga eZanzibar ne tubeera nga ate tugirabako. Kakati nno yakomyewo bupya n'atutegeeza nti mulinde mu February 2022 agenda kubanga ate akola ki akubwa embaga eri yennyini kula amalunja. Ate oluvannyuma lw'omukyala amanyiddwa nga Kalungi Shibaho okubanga ate agambibwa okuba nti yavudde mu TNS oba yava mu team no sleep waliwo agayitayita nga gagamba nti omukulu amanyiddwa nga Jeff Chiwa yagenze maaso okubanga ate asayininga mwana muwala oyo amanyiddwa nga Rihanna Pink. Abangi gwe bagenze maaso okubanga ate bavulunga ku social media bavulunza oli ne badda ne mukati bamujereza endabika ne bamujerega eddoboozi ne bamujerega buli kimu ng'atasobola kubanga ate atuuka ku Shiba kibatogedde nga kyo tekikola ki tekiriyo naye ng'ate abatonotono bagenze maaso okubanga basiima nga bagamba bw'awulira ennyimba ayimba bulungi ate abalala bagenze maaso okubanga ate bamufaananya Shiba nti eddoboozi lifaanana Shiba yandikikola yandikikuba kwegamba embeera yo bwetyo bagenze maaso okubanga ate efaanana awo. Mu ba birthday tulinawo omukyala amanyiddwa nga Deborah Jabrane yese ngera mwagaliza amazaalibwa amalungi si mulala ye mukulu amanyiddwa nga Salongo Luswata okuvaawo Abu Dhabi nga ali wamu ne Nalongo bagamba nti bakwagala nnyo bera kubeera sisteri mulungi nnyo nyine okuzaama happy birthday omulungi. Ate nga mukadeke kamu tulinawo omukyala amanyiddwa nga Nanteza Magi era nga ono amwagaliza amazaalibwa amalungi si mulala ye mukyala amanyiddwa nga Melina Kandi agamba nti akwagaliza amazaalibwa amalungi era nga akwagaliza buwangazi era nga akwagala ebitenkanika. Ate nga mukadeke kamu tulinawo omukyala amanyiddwa nga Nalwanga Shalomo naye nga yazaalibwa olunaku olwaleero tukwagaliza amazaalibwa amalungi omulungi munnange happy birthday. Yes, bwentyo wensobodde okubanga ate mbaweereza mu ddakiika eno yennyini ngira kubanga ate mberekereza nsabe Mungu atakumira mpeera agira abankumira naye nga ngira kubanga ate mbalekera challenge y'omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Kamire ng'agenda maaso okubanga ate challenginga abajasi ba ADF. Naitwa Sergeant Kakoza Manson aka Melody the Vocal Boss, Infantry sisi kwa sisi, the Microphone Forces. Merry Christmas.
Naitwa Chibalama Dennis, aka Dennis Lama, the captain, musician association. Merry Christmas and a Happy New Year. Naitwa Mumuza Ian, aka Ian Pro, Superintendent, Microphone Forces. Merry Christmas. Naitwa Sulaiman Kalisa, aka DJ Black, kutoka kwa Lion Island Music Microphone Forces. Merry Christmas Goma. Naitwa Camilio, Chief of Staff General, Uganda Music Microphone Forces. Merry Christmas. Wow, for that Christmas, they come dish. Santa Claus, let's come for that Christmas. Hey, you don't follow? What I have found? Hey. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Mbagaliza sekukule nungi n'omwaka omulungi. It is that time of the year again when we come together to celebrate Christmas with good friends and family. It may not have been the most exciting year, but regardless, we must always be grateful for all our wins, both big and small. In the spirit of Christmas, Jessa and I would like you to sing along with us some of your best Christmas songs for a chance to win an amazing gift. All you have to do is record yourself singing your favorite Christmas song. Post it using the hashtag JessaCarol and stand a chance to win a surprise gift from Jessa. To participate, you must be following Jessa Dairy on Instagram and Twitter, and then Jessa Farm Dairy on Facebook. So, beautiful people, on behalf of Jessa and I, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.